Kale tweyanziza nnyo gwe yatuwuliriza manya nti Painted Capsules awamu ne Genacof Syrup be batuleetera byolaba byendaba. Omanye ensi eno abantu abamu bagirabanga bweri naye abantu ate abakuguse mu magezi ne mu myaka nabo bagiraba ngeri. Gwe kyolabanga ekyangu waliwo akirabanga ekizibu ate gwe kyolabanga ekizibu wandibaayo akirabanga ekyangu. Ekisinga obukulu ky'abantu kumanya nti ffenna tuli boonooni mu maaso ga Katonda era tusaanidde okusaba ekisonyiwo buli ssaawa kubanga n'olunaku lwe tulusiibula ensi eno tewali kuffe alumanyi yadde n'akatono. Lukyo olunaku lumu ne libanga ettondo ly'amazzi erivudde mu ggulu ne litonnya ku ttaka era amawulire ne gasansaana nga n'obudde bwo buweddeyo. Kiba kya bulyazaamaanya okulowooza nti ensi eno oligikungula naye ng'ate amazima gennyini ensi tosobola kugikungula. Bangi balabiddwako boogeddwako mu bitabo emirembe engalo era nabo mpaawo walina kye yagenda nakyagenda nakyo okuggyako era yagenda bwereere ng'atyo bwe yajja. Olunaku olwaleero njagala okutegeeza ku mawulire agakyasitazza n'okusanyusa ebitundu ebimu abamu abalina okukkiriza mu lutalo lw'abannaffe ba M23 olubadde luyindirira ddala mu maanyi mu Democratic Republic of Congo ababadde balina interest ez'okufunamu kubanga olutalo buli lubaawo wabaawo abantu abafuniramu ddala. Twala ekyokulabirako ng'abaguzi abayeekera emmere nga abalabirira enjuyi ya gavumenti endala ng'abakkiririza n'okusiga ensimbi mu lutalo ababba ebyobugagga aboonoona ensi y'abannaabwe. M23 emabegaawo nabagamba nti baafuna okutuula okwali mu Doha era nga mu kutuula kuno waliwo abantu bangi abakomentinga n'abalala baayogera ebitasaanidde nga bagamba nti munnaffe president wa Congo no Tshisekedi yavaayo n'agamba nti tasobola kutuula yadde na bannaffe aba M23 kubanga amawanga g'abazungu gaali gataddewo essira nga gamunyigiriza atuule ne bannaffe aba M23 babeeko n'okuteesa kwe batuukako. N'avaayo n'agamba nti sijja kutuula nabo wabula nja kutuula ne bannaffe aba Democratic Republic aba Rwanda abateeka ssente mu M23. Twali tutoyogayoga ne tusinkana ebiwandiiko ng'olukiiko lukakasiddwa nti lugenda kubeerawo wakati wa pulezidenti wa Congo ne pulezidenti wa Rwanda. Ffenna ekyetwalooza nti kizza amaanyi era mu kaseera kano njagala okutegeeza nti wandibaawo obulamu singa enzikiriziganya zino ezaava mu kuteesa kuno zombi zibaako ne kyezizaala. Weewaawo embeera ya M23 yaviira ddala mu lutalo olwaliwo mu 1994 nga bannaffe abanyarwanda bali mu kye bayita genocide nti abantu abamu badduka mu Rwanda ne beekweka ekibabu mu Democratic Republic of Congo. Wabula mu Congo eyo bannaffe bano bajjayo ne batandika okukwanagana n'abakyala b'e Congo ne bazaala abaana ne bafuna obutuuze ne babeerayo ne balemerawo. Kati mu mbeera eno ne baagala gavumenti ya Congo ebagatte mu gavumenti eyo basobole okuba nga bakola emirimu ekyatiisa bannaffe ab'e Congo nga bw'omanya ebyokwerinda ne security defense system amawanga gye gaba nayo. Kino nno kyaleetera ddala abantu bano okufuuka insecurity ate mu ggwanga erya Congo nti mu kaseera kano bagamba Democratic Republic of Congo efunye obuzibu ng'ekisinza okuviirako obuzibu buno by'ebyobugagga eby'omu ttaka bye balina. Abazungu beetaaga ebyobugagga bino. Abanyarwanda aboogerwako mu kaseera kano nti be bateeka ssente mu M23 nabo bagamba nti bo beetaasa byakwerinda nti bano bandiva ate mu ggwanga lya Congo ne bajja basala ne balumba eggwanga lya Rwanda. Bw'atyo munnaffe Paul Kagame bw'akola defense ye agamba nti embeera n'ebbugumu gy'ateekawo agezaako kwetangira bajambula bano ba M23 bayinza okukyusa ekirowoozo ne bava mu Democratic Republic of Congo ne bakyuka ne bamulumba. Ekifaananyi bwe kifaanana okuva mu lukiiko bannaffe bano lwe baabaddemu naye ng'ate Rwanda esigala yeegaana nti terina kakwate konna na M23 mu kaseera kano.
government ya Congo erikola enteekateeka okusinkana ba M23 directly omulundi ogusoose era ng'olukiiko luno balutegese lugenda beerawo ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwokuna. Tusuubira nti kijja kubanga kitambula bulungi singa enjuyi zonna zikkaanya. Weewaawo abamu ku baofficial boba abakungu okuva mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo bagamba nti singa wanaabawo ekikyuseemu endagaano eno ey'okusinkana tebajja kusinkana. Twala ekyokulabirako nga bannaffe bano kutandika okweyongera okulwana nga balumba okutta abantu mu mbeera efaanana bwetyo okuteesa kuno okujja kuba kusuulira ddala essuubi. So mu kaseera kano tuli kusabira ddala Mukama akkirize endagaano ey'okusinkana basobole okuba nga bagiwa ekitiibwa n'ebyo ebyateeseddwamu okutuuka endagaano eno okubeerawo babiwa ekitiibwa. Yadde munnaffe owa Democratic Republic of Congo yali yeemulugunya ng'agamba ekigendererwa ky'abano baagala kuteesa kulaba nga abasalirako ebitundu ebimu omuli ebyobugagga eby'omu ttaka ate nga yagamba nti takkiriziganya nakyo. Okutuula kuno kwabaddewo ng'ennaku z'omwezi 18 eri mu Doha era nga bwe tutyo Paul Kagame yasobola okuba nga asinkana Tshisekedi ekituzizaamu amaanyi ng'abatuuze ku lukalu lwa Africa. Program eyitibwa Evening Drive lyanda kulyanda Pain and Capsules ne Genacof Dia Syrup be batuleetera akadde kano. Mwebale kutuwuliriza NBS Radio Evening Drive lyanda kulyanda tugiwumbye.